gwe n'ennaali eyo ng'oyagala kuwezuula oyagala kuweetereza naye nga toyagala kusoma bayibuli manya wabula togisoma nti lwakuba oyagala gikkiririzaamu mwe muli coded gundi mwe muli amagezi kubanga si buli muntu abonaabona nti sitaani yamubonyaabonya kuba bayibuli ekugamba mu gundi mu Saamuzi 1:18 Onyumirwa 17 nti sijja kufa naye nja kuba mulamu mbuli ensi Katonda byakoze mu bulamu bwange 18 ekugamba nti Katonda ambonereza naye tampadde eri kufa. Yobu ani yali amubonyaabonya si Katonda kati gw'ojja kuddawo abamu tebali mu kubaloga nga wolowooza abamu muli ku disobedience batawaanya visa yakutawaanya nemala emyezi 3-4 ng'eganya n'olemerako n'ogulira n'ogulirira ogende n'otuuka ne ku airport you disobeyed tomanya lwaki yagaana. Abamu muli ku bujeemu bwe batawaanya so nze nja kujja akubadde kati simanyi nakumanya kati audience simanyi bweri oba eri open minded yokumanya bw'obanga oyagala okumanya bwe bakugambanga